Omukyala ono asaana kwesiba bbiri anywerere ddala. Omukyala ono alina ennaku mu maaso esobola okumujjira singa aba teyeegenderezza. Omukyala ono afunye ekirooto ng'ali waka we. Agenza okulaba ebintu byonna nga bikyuse, ebintu byonna ne bikyuka. Buli ekibadde wansi kyonna ne kidda mu bbanga, entebe ne zidda mu bbanga, ennyumba ne zidda mu bbanga, emmotoka ne zidda mu bbanga nga mwe zitambulira. Kaakati omukyala ono n'afuna ebintu ebiyiika mu ngalo ze gabadde nga mayinja. N'agamba kati omuntu asobola okukola magiki essaawa eno. Awo awuliridde abantu nga bamugamba situka tugende, naye ng'ebintu byonna bikyuse bitambulira mu bbanga, buli ky'omanyi kibeera wansi nga biri mu bbanga. Amaloboozi ne gamugamba situka tugende, wabula bagenze badde nga bagenda mu mwoleso. Omukyala ono bw'atuuse mu maaso, maama wajjidde. Kati wabaddewo omusajja ayiseewo, naye ogambye nti obadde nga gwe wayagalako, omusajja atuukidde mu ttooyi. Kaakati amangu ago ogenza okulaba nga waliwo n'ekyana ekito. Ekyana ekito nga kiringa ng'ekiriko bye kinoonya, nga kiringa ekiriko Lubaale w'ekika. Akati ne musalawo ne mwekweka. Ogenza okutunula ku maapu, bagenza okutunula ku maapu obadde nabo nga walabika si weewe mulina okugenda mwoleso. Kati naye ate gwe omutima ngugga nti twekweke, we wajjidde omusajja n'ababuuza mukola ki wano? Wabula mmwe ne mwongera kwekweka kubanga obadde olina by'onoonya, era omwana oli oba ekyana ekyo kibaddeko bye kinoonya ebyekusifu, ebikusike, naye nga birabika bya kika. Akati kankunyonnyola obubaka bwo buno. Mukyala gwe mu maaso osemberedde obuzibu, era mukyala gwe webanga ensi tennaba kwefuukira egenda kwefuuka. Ensi y'emisambwa si nnyangu webanga yeefudde. Oliko Lubaale, oliko ebyekika, essaawa yonna oba obudde bwonna oba kiseera ki, naye nga mu bwangu ebintu bigenda kukyuka. W'obadde obirabira bikyuke nga w'obirabira walala. Ekirooto nno kino kyogedde Luganda, nawe wennyini wandizuukusa okitegedde, kuba kino tekiriiko kukubuzaabuza wadde okulimba. Okulaba ebintu byonna ebibadde wansi nga bitambulira mu bbanga, mmotoka biki, ntebe biki, masefuliya, kino nawe wandizuukusa otidde nnyo. Be bantu b'osanga nga emirembe gimuweddeko. Bw'aba mufumbo omwami baawukanye, bwe giba mirimo baamugoba ku mulimo, bwe baba abaana tebava mulago, bwe ziba ssente luli yabeerangamu n'akakadde, kati abeera na nnusu kakaaga, luli bw'aba yalebanga yeetengeredde kati asabiriza. Abantu ensi beekyukiramu bootera okulaba eyo, okuggyako nga naawe tolaba, naye eriyo abantu boolaba nga ebintu byabakyukira. Kati ye ggwe aka kaseera kajja, ate ojja kuba tokayinaako ddagala, emisambwa gijja kuba gisituse, naye nga gikubanja ki? Kugenda mu kifo kibeeramu bantu bangi. Abantu abangi kye ki? Bye bifo nga bw'onoogamba ebifo by'ensozi by'osobola okusangamu abantu 15, 10, 20 bazze kwenoonya kwezuula. Gwe mwoleso, buli omu ayolesa ky'ayinawo. Maama ye maama Nnaalo ng'akubanja gw'olabyemu. Omusajja alinga gwe wayagalako nga agenda mu ttooyi, oyo kabaka bulamu. Ttooyi tuzze tugisomesa. Ttooyi nnyumba ya kabaka ey'ekyama, tuzze tuginnyonnyolako bingi. Okitegedde? Ttooyi kinnya kya nsonda nnya. Ttooyi wansi kiba kizikiza. Ttooyi waggulu kubaako enkoma. Bwe tudda ku ttooyi ziri ez'abajjajjaffe, waggulu kubaako enkoma. Bw'ova ku nkoma odda ku kayumba. Akayumba kabaako omulyango, waggulu kabaako amabaati. Ekinnya katudde ku ttooyi ng'etandika okusimibwa.
Ettooyi ng'etandika okusimibwa esimibwa nga simbikkeko. Ebeera nsonda nnya. Nsonda nnya eba ya walumbe. Okugibikkako enkoma. Enkoma kwe kubikka ku kinnya kiri munda ne wadde ekizikiza. Akati ttooyi eyo okubikkako enkoma kwe kuggumiza obwalukoma Nantawetwa Kabaka. Okitegedde? Zaabanga nkoma ez'olukindukindu oba ez'ekisansa ekikulaga nti ekinnya ekyo kituddeko obuyinza. Okitegedde? Tukirabako obuyinza. Olukoma luyitibwa lukoma Nantawetwa. Tulina n'ejjembe erya lukoma erikuuma Kabaka. Okitegedde? Akati okuzimbako akayumba kwe kuzimba ensonga z'abajjajjaabo, okubikka ku bukambwe oba obusungu. Oli asinzira eri n'alaba ennyumba naye nga tamanyi kiri wansi. Ekiri wansi kinnya namumira bw'ogwayo todda ate kikutte enzikiza. Kati oli ali eri alengera kayumba bw'aba tabuuzizza nti kiki ekyo, ayinza obutamanya nti wansi eriyo ekinnya. Naddala omuntu omukulu asobola okumanya nti eyo toyireeti, naye omwana omuto ayinza okulaba akayumba n'agenda ng'abama. Tugambe mwana ayiga bwizi kutambula, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ayiga bwizi kutambula n'agenda n'agwa mu kannya, agenda okutuuka wansi nga kigunnya guwanvu nnyo era asobola okugwayo n'afa. Bw'aba tafudde taddamu kulaba, kiba kizikiza. Okitegedde? Kati akayumba kakwesa eki? Akayumba kakwesa ebyama ate eby'obulabe ye ttooyi. Okitegedde? Kale akayumba waggulu kabaako amabaati kye bayita okubikka Kabaka. Enkoma zino zitegeeza okubikka Kabaka. Amabaati waggulu kwe kuttaanyiza ddala ensonga za Kabaka nga ziwedde. Ke kayumba nti olimanya Kabaka, mu kumanya Kabaka olifundikira otudde mu ssabo. Ke kayumba akali waggulu. Naye lwaki olwali Lubaale aba waakusoma? Nti tusoma Lubaale mu maaso tukuutire abaana n'abazzukulu nti temuzannyiranga ku nju eyo ne bwe ndibanga nfudde, kubanga enju eyo gyevudde wala. Nti okutuuka okuzimba kugunnya guli ennyumba gwali eri olengere nti kuliko ennyumba ebiri wansi ne process gy'oyiseemu okugifuula toyireti ng'eriko n'enju tebibadde byangu. Kyokka ate ennyumba eyo eyimiriddewo bw'ogenda oginoonyerezaako munda eriyo eby'obulabe ye ttooyi. Okitegedde? Nti olisomesa abaana n'abazzukulu nti enju eyo okuyimirirawo kwayo tebibadde byangu, twali baakufa. Kyokka omwana aligijjawo aliba alangiridde okufa mu famire. Kati kyova olaba nga olwaliro twolekedde akabi nti ennyumba ezize zibeera ku bika byaffe abaluganda bazze beekolamu omulimu ne bajja nga bazimenya bazisuula oluusi Lubaale ne bamwokya oluusi ne bamusuula. Okitegedde? Si kirungi kumenyawo nnyumba gy'osanzeewo ng'ebadde ya Lubaale. Kati abajja nga bakikola bye bika abaana b'osanga babonaabona olwaleero. Nti olikuutira omwana n'omuzzukulu nti ne bwe ndiba nfudde ennyumba eyo temenyebwangawo okusinziira gye nayita kuba twali baakufa. Okitegedde? Aligimenyawo aliba alanze akabonero k'okufa mu famire oba akabonero k'okubonaabona oba okutulugunyizibwa ensi. Ettooyi wansi nsonda nnya. Ettooyi bw'eva mu bupya etandika okupamibwamu bbi akola layers za mitendera egiwerako. Okitegedde? Bbi kabonero ki? Tulina by'omupya. By'omupya kisinziira biiki. Waliwo bbi ow'oluddukano, waliwo abantu abapama enziizizi, ate waliwo abapama ennyinabo. Oyo yenna bbi aba mupya. Waliwo bbi gwe tuloota ne tugamba nti ngenda kufuna ssente. Ye bbi gw'osanga ng'oli apamye omuzi nga gufaanana nga emmere ennyige, oluusi nga n'olunnyaanyanya mweruli. Kati oyo ye bbi omulungi. Bbi ow'oluddukano, bbi aba mubi singa omuloota. Singa oloota emizi enkuba gyekubyemu ng'enkoko zaagitakuddemu, oyo yenna bbi aba wa bulabe. Singa oloota emizi egy'ennyinabo oba egikubiddwamu enkuba, gyonna giba gya bulabe. Gitegeeza ki? Buli lw'oloota bbi oyo ow'ebika ebirala omukyamu akubiddwamu enkuba, atakuddwamu enkoko, bbi ow'ennyinabo. Okitegedde? Oluddukano,
embeera zo ne ku mirimu oba n'olutwe nga bakusindikiriza bakugobaganya mirimu ogenda okusaba tetulina mirimu abijjisa era byoyo singa omuloto w'ekika ekyo obeerako omulongo kizza ng'akubanja. Omulongo kizza yaleetera ddala ebintu ebikalubu. Waliwo ebirooto bye tuloota ebyentiisa kugeza embizzi zingoba kizza abaakubanja, ente enzirugavu zingoba kizza abaakubanja, kabaka abaakubanja, emizi egy'ebika ebibi kizza abaakubanja, kizza yennannyini kubijjisa, kizza alondayo ebintu ebizibu ennyo byayoleka abantu. Ekitegeeza nti kizza si mwangu wa kutereeza. Okitegedde? Kakati emizimu layers tulina gyanjawulo. Layers mu ttooyi tulina emizi egiringa koolaasi, tulina emizi egibeera nga middugavu naye nga waliwo emizi egiba nga koolaasi nga gyo giringa oyiro. Egyo emizi za tuyinza ogisanga ku leeyi esooka wansi. Okitegedde? Tulina emizi egikola olwa kitakataka, ate tulina emizi egyandikoze ekigambo amazi, lwe lutabutabu olubeera mu ttooyi n'olengera envunyu wansi nga ziringa ng'eziri mu bizizzi ebyereere naye nga si bizzi naye nga mazi, ago ge tuyita amazi. Okitegedde? Kale ne tuba nebbi envunyu gwe ziyayanira nga yakatonnyamu, amangu ago n'afuuka engeri y'ebimeremere oba nga buwandira by'ebisira bye banyize mu kiwundu eky'ettalo ng'oli kimumazeeko emyezi ng'ena. Ebisira bye bikola olwa kitakataka, kuriimu, olusaayisaayi bwe bityo, emizi bwe gityo. Akati tulina emizi, tulina amazi, tulina enziizizi, tulina bbi, ate tuba n'omuzi, ate tuba n'ekika ekiyitibwa omuzindi. Omuzindi ye muntu ali aguzibwa nga bolaba omuzi gw'omuyaayo. Manya abayaaye bali aguzibwa nnyo. N'alya enseenene, n'alya amayirungi, n'alya akatogowali, n'alya ekikomando, n'alya biki. Era omuyaaye waapamye bano abayaaye abalungi. Waliwo abayaaye bano abali aguzibwa nga oluusi tabeera waabwe yaddukira mu kibuga bwe batyo. Ali aguzibwa buli kimu. Waliwo siteegi y'omuyaaye nga buli kasente kakwatako byakulya, buli kasente kakwatako byakulya. Omuyaaye oyo waapamye omuzi, omwana omuto tasobola gubuuka. Era bw'aba mwana muto sayizi ntototo P3 awo P2 alina kufuna lutyo gubuuka. Afuna luti n'alusimba n'abuuka n'agwa sayidi yeeri. Okitegedde? Waliwo omuzi gw'osobola okulinnyamu mu kibuga oba mu lukuubo nga ne bw'olinnyisamu engatto tevaamu. Omuyaaye asindika omuzi nga munene era agenda oguvaako ng'abadde apama nga gumukoonyeeko ne kabina waggulu. Ogwo gwe bayita omuzi oba omuzindi. Okitegedde? Kubanga omuzindi oli agupama gumukolobola n'ennyuma. Aba ali aguzibwa ate ng'ali apakuka. Bwe ziba nseenene tazigonza, bwe bannyama tagigonza, ali apakuka. Gwe bayita omuzindi. Omuntu alya ng'apakuka aba yagupamye n'ennyuma gumukolobola. Ate waliwo n'omuzindi ogugaana okukutuka ng'oli agusindika ne gugaana okukutuka n'afuna akati n'agukutulako, n'asindika omulala n'afuna akati n'agukutulako nga tegukutuka mugumu. Okitegedde? Omuzindi gwe muzi omuntu gwapama ne gwagala n'omusitula. Agupama guwera, gugenda gwezingira kuli nga seppulingi. Agupama guwera kasita gumukoona kabina ng'asituka waawo ng'atondawo ewalala ng'apama ewalala. Gwe bayita omuzindi. So bino ebika bya byo omulala omugonvu opama asaasaana, tasobola kukoona kabina, naye omuzindi guba gukaluba. Okitegedde? Kakati ttooyi tugikunnyonnyodde. Ebika by'emize egyo gyonna singa oloota kubika ebimu ku bika by'emize egyo kubeera kukubijjisa. Be bantu b'osanga nga mu maka ne bwakola ebirungi ne bwakola empisa zitya, ku mirimu ne bwakola ebirungi ne bwakola empisa zitya. Era ojja kusanga nga abeera mubi, talisiimibwa, talikola kirungi, abako ekifaananyi ky'okubijjisibwa ku feesi. Okitegedde? Kati akabonero k'omwami gwe wali oyagaddeko ng'ayingira mu ttooyi oyo kabaka bulamu eyakuwasa ng'okyali mu lubuto lwa nnyoko. Era mmwe bakyala oluusi abaloota abaami nga mwekola oba nga mwegadanga.
okitegedde ye mwami yali akwagaddeko gwe musambo gukola ekitundu kya bbaawo gwe musambo gutakkiriza kubeera na mubeezi nga buli basajja boofuna owangala nabe ebbanga ttono bazaalamu buzaazi naye nga tosobola kufuna kaakuwasa owoolubeerera bw'obanga afumbiddwa ofumba obubeera bwa kiseera kati ye musajja oyo yakwagalako abadde ayingira mu ttooyi eyo alo ogwo mweso okulaga nti nkubanja kino kati okuyingira mu ttooyi gwe kutuula wansi kwebuuza ttooyi kye ki ttooyi nnyumba ya kabaka ey'ekyama etuddemu abalongo abatufenkenya nga tukyali bala nga tufudde zenvunyu okitegedde enswera obuswera obweru obutono bw'obulaba nga ku bibegabega by'omuntu oba mugongo gw'omuntu omuntu oyo abaako lubaale ng'obuswera tebumuvaako buli ku makya emisana bw'atambula bujja bumugoberera omuntu oyo abaako lubaale nga muyitirivu nnyo nnyo obuswera obutonotono obweru agaswera aga bbulu aganene galina ekituntundu kye gategeeza gaba gakulaga akabonero ak'okubbulula ensonga ze ziri mu bunnya kuba agaswera aga bbulu gabeera wansi mu ttooyi okitegedde kati buli lw'obeera nga kweyoleka oba ekiswera ekya bbulu ne kijja ne kikuyita mu maaso oba ne kikugwa mu maaso awo n'okirabako kabonero mu lubaale akakulaga okubbulula ebintu byo ebiri mu bunnya ekiswera ekyo kibeera kitudde mu bwannaalongo okitegedde nabuzaana olwo ng'empewo zikyali mu bunnya kyokka mu bunnya mwe ziri zikugamba nti ekituntunu mwe tutudde kya bulabe kubanga bwekiba nga ekiswera ekyo kyogera ku kitundu kya maama nabuzaana oba naalongo kituufu bannaalongo bandibadde mu bunnya oba wabula bubonero obukulagibwa nti tuli mu bunnya tuli misambwa tuli bantu nga ggwe naye tuli mu bunnya olina okutunyulula mu bunnya ate ekitundu kye tulimu kya bulabe kitundu ekyobulabe kyekinnya ekitali puraini kyekinnya ekirimu ebintu byakyo kasasiro ebintu ebibi era nga buli lwolaba obubonero obwo bakulaga nti ekitundutundu mw'otulabira bw'oteefubaako enkya gw'okiddamu emisambwa gikulaga nti gikyali mu bwakitaka kya nawansi giri mu bunnya kyokka emisambwa egyo nga kabonero akakulaga nti kola nnyo osobole okutujja mu bunnya ojja ensonga z'abajjajjawo mu bunnya bw'otalizijjamu gw'oli buddamu okitegedde be bantu b'osanga nga azaala abaana bafa oba oluusi ye obutawangaala oba omuntu okutomera omuntu ow'obulwadde buno obwa mukenenya oba obulwadde obw'enjawulo bw'otalitujja mu bunnya gw'olidda mu bunnya bw'otalitubbulula gw'oli ebbika okitegedde ekyakuzaala kye kiri kutta kiriba kinnya wava mu kinnya wava mu mpompogoma era empompogoma ze ziri kumira ekyakuzaala kye kiri kutta akasolo k'omukazi nnyanga akasolo k'omukazi mpompogoma akasolo k'omukazi kinnya ffenna mwe twava bw'otalitumanya muwava mw'olidda mu bubi tetuganye okufa tteeka n'olwo ekintu kye tugamba nti longoosa amafaago essanyu ly'omuntu ery'olubeerera alifuna amaze kufa ensi eba ya bigezo ensi eno teri muntu agirinako ssanyu tukolerera kubeera bulungi kufuna bya bugagga kukola ki naye bw'osanga omwavu akaaba ate era bw'osanga omugagga akaaba bw'obeera omwavu ennyo oba n'amaziga we gakuva ate bw'ogaggawala ennyo era obeera n'amaziga we gakuva omuntu agaggawadde ennyo waliwo watuukira ne yeegomba omwavu ow'okukyalo akeera okulya obutula bwe kubanga omwavu ku kyalo taba na biyigganyizo wabula abeera na kuyisibwa mu maaso na kujeregebwa n'okuba nga tateesa nga tawulirwa kyokka bw'okolerera okuwulirwa obeere bulungi ofune ssente ofune ebyobugagga ate era waggulu osangayo okusoomoozebwa gy'okoma okuba ne ssente n'abalabe era okakasiza nti kati nfunye ssente kwe kuweza abalabe mu bulamu bwo abagagga abasinga balina ssente basula batunula era beegomba obulamu bw'omwavu ow'oku kyalo kakati ensi eno tukolerera kuba bulungi yes fine ne tutegekera n'abaana baffe n'amayumba ne tugazimba oba ne tubagulire zipoloti oba n'olekawo emmotoka abaana bo ne beeyagala naye ensi eno gezesezo ensi eno teriiko ssanyu lya lubeerera essanyu ly'ensi eno litonnya enkya ne linaabuka sente zijja enkya ne zifuumuuka oba osobola okubeera nazo lutentezi naye ng'ate oziina ng'okaaba kakati ensi eno tukola naye nga tetukolererako byaffe ensi eno tekuliiko byaffe tekuliiko muntu byaligenda nabyo ensi eno kyewuubo ensi eno bukozi ensi tugiriko okutereerezaako ebyo ensi eno tugiriko okumanyirako ebyo ebitegeeza nti ensi eno eriko obwakabaka bwayo okitegedde obwakabaka bwayo bwe bukutuusa mu bwakabaka
obwo bwoyayanira okutuukamu ng'omaze okufa. Okitegedde? Ensi eno eriko abagifuga, eriko bakama baayo. Ensi twazaalibwa kukola, ensi kkubo, ensi luguudo. Oluzaalibwa bw'oti ng'otandika ekkubo eryo, kyokka ekkubo eryo teribeera lya bassemugayaavu. Ensi si kuleekaana, ensi si kubuukira gundi wabuukidde, wabula ensi yeetaaga kutuula wamu kugimanyaamu kituufu n'okwebuuza ensi eno kye ki, lwaki ebintu byakwo bikaabya. Obwavu bukaabya ate ne ssente zikaabya. Okubeera nga toyina kukaaba, ate okubeera ng'oyina era kukaaba. Bw'osuumuka eddaala era kukaaba. Ekitegeeza nti ensi eno tuyina amakulu lwaki kwetuli. Ensi eno kkubo, ensi eno madaala, ate ensi eringa ennyanja, ensi eriko amayengo. Olwaleero ensi eteeka, enkya neefuukuuka. Olwaleero ofuna ssente, enkya ne zeesiba. Ensi ya bigezo. Ensi etuddemu ebyamu ebikusike, ate ensi etuddeko obufuzi bwayo. Okitegedde? Era ensi tweyambisa neeyambise, tweyambisa biriko ne tubikozesa ne biyamba obulamu bwaffe, kyokka tulibirekerawo abo abalijja, kuba tekuliiko nnyini byo. Abikola n'abibeeramu, bw'abikoowa ng'agenda ng'abireka. N'olwekyo abatta abantu ku lw'amataka mbasaasidde. Oli n'agamba ettaka lino liriko abantu 100 kambagobeko. Oli n'ayombera ensalosalo, oli n'ayombera ebintu ebitaliimu, ono n'afumbirwa, oli n'amuloga, ono n'aba n'ekirungi, oli n'awulira bubi, oli n'amuloga. Ku byonna byonna bitwemalizaamu bwerere. Ensi eno omuntu yandibadde mukkakkamu nga yeerowoozaako yekka. Okitegedde? Yeerowooza, atunula mu bigere bye so si mu by'omulala, kubanga buli omu agerekebwa butya bw'asobola okutambula mu nsi. Bassemugayaavu balina engeri gye batambulamu mu nsi, abagezigezi balina engeri gye batambulamu mu nsi, ate n'abasiru balina engeri gye batambulamu mu nsi. Toli mwavu, omutwe gwo gwe mwavu. Just kutuula wansi kwebuuza, okwenoonya n'okwezuula ne weebuuza lwaki tuli ku nsi kuno, lwaki buli muntu ku nsi kuno atambula ayogera yekka mu kkubo. Bw'osanga omwavu ennyo atambula ayogera yekka mu kkubo. Bw'osanga omugagga ennyo n'atula n'akubulira by'ayitamu, oyinza okwewuunya. Okitegedde? N'olwekyo ensi eno eremenga kutwemazaamu. Ku nsi kuno tekuliiko kyaffe. Abantu bonna abaaliwo emabega eri yonna ku mulembe gw'Obote, omulembe gwa Amiini, omulembe gy'Abassekabaka, abantu bangi nnyo. Ettaka lye tulimu lyalimu bantu. Okitegedde? Kyokka amayumba agaaliwo ebiseera ebyo kati si ge galiwo. Kitegeeza nti tewali muntu alikola kintu kiribeerera eky'olubeerera, kubanga buli muntu alinga muddo na buli kyokoleddeko kimala ne kiyita. Ne bw'oba ofudde oli mwatiikirivu, erinnya lyo lituuka ne lisanguka. Waliwo emirembe egiddako nga gyo tegirimanya nti wano waabeerangawo gundi. Amataka kwe tutudde n'amapoloti ge bagenda basalamu ba property masters eyo, ba property ge bagenda basalasalamu polotis ez'enjawulo, gaalimu abantu. Ate abantu bagayina nga bibanja biramba, katolwaliro butundutundu. Era akapoloti bw'okagula okasimbako empaanyi okulaga nti kako mu bulamu bwo. Era obulamu bwo bwe bunaggwawo nga nako kaggwawo. Era amapoloti bagaleka, abaana ne bagatunda, abagezigezi ne bagabeeramu. Ensi eno buli wamu wuwo. Era ensi eno buli muntu alinako ettaka lye eritasanguka. Okitegedde? Erisigadde liba lya kunoonya. Buli muntu ogenda okuzaalibwa ensi eno bw'ogirinako polotiyo, wadde toyina ssente, wadde oyina, wadde ogiguze, wadde togiguze. Omuntu azaalibwa nga ku nsi eno baamuwaako omugabo mutono nnyo, awo waaliziikibwa. Eby'obugagga ebisigadde olitambula n'obifuna e Mubende, olitambula n'obifuna e Katikamu, olitambula n'obifuna e Buddu, olitambula n'obifuna e Kampala. Oli azaalibwa tamanyi waali staginga, wabula oli azaalibwa n'omugabo gwe. Ensi eno eriko omugabo gw'omuntu, eyo ye poloti etasanguka, ye poloti gye bakuwa ng'ofudde. Eyo yo poloti suwaddiiru, oba oyina ssente oba toyina, oba okoze nnyo oba tokoze nnyo, eyo yo poloti ekugabirwa ozaalwa, yo nga ya bwereere, ebaawo nga gwo mugabo gwo. Ojja kugigabana oyagala oba toyagala. Okitegedde? Kati ye poloti gye tulina ku nsi, oba ogiguze oba togiguze, yo
weeri ebeerawo, ebisigadde tulina kukola nnyo okubifuna. Bw'otakola nnyo tobifuna, ate era bw'okola ennyo n'obifuna leka bintu ebyo bituuke okusaba nno, kubanga wadde obifunye naye enkya byonna ojja kubireka era n'abaana babitunde. N'olwekyo ensi ereme kutwemazaamu, tukole bye tulina okukola, tukole ebyo bye tuteekeddwa okukola, twebuuze tufune okumanya n'okutegeera ensi eno kye ki. Ensi eno kyewuuba, ensi eno tulinga muddo, omuddo ogukula gwe gusikirwa omulala. Okitegedde bw'oba togulimye gufa gwokka ne gukala. N'omuntu alinga kimera, omuntu akula n'amulisa oluusi n'akaddiwa n'akala ng'omuddo n'ayitawo n'afuuka olufumo. Ekyokulekawo erinnya nga tokyadda ago sige makulu, wabula omuntu yandibadde afaayo nnyo mu kaseera kaalimu mu nsi. N'olwekyo omukyalo ono alose ekirooto nga ebintu byonna bikyuse. Wabadde abirabira nga si wabirabira, byabadde alabira ku ttaka byonna nga biri mu bbanga mwe bitambulira. Kyekyo ekituntundu eky'obulabe omukyalo ne kimweyolekedde maaso. Bw'anaaba si mugezi n'akasente k'alina wajja kutuuka okukafuma akanyumye nga ku mwenge. Be bakyala b'osanga nga yoza engoye mu bantu, atambula abuuza obulimu obw'okkoloni namugani n'engoye ne baboozesa n'obuwale n'obuleega, naye nga nabo bantu. Abakyala b'osanga bali mu mmotoka nga bavuga bantu, abakyala b'osanga nga alina ekizimbe kye wali mu bantu, abakyala b'osanga mu bufumbo nga bafumbirwa bantu, ate abakyala b'osanga nga bawusigalo bantu, abakyala b'osanga nga bali ku kkubo beere nga batunda kaboozi bantu, abakyala b'osanga nga booza engoye mu mayumba g'abantu banoonya mirimu bantu. Lwaki abantu tebafaanana? Kyokka ng'ate abantu batondebwa kimu. Tetuganye tulimu akabonero k'engalo tetujja kwenkanankana. Naye omuntu yandibaddeko bulungi, omuntu yandibadde tatambulira mu nkwawa za munne. Bassemugayaavu be balitambulira nga mu nkwawa za bannaabwe. Omulangira ye muntu afaayo, kuba teri bulangira buva mu bbanga ne butonnya. Obulangira bwonna bubeera bwakkolerera, kababeere bakabaka ab'ensi nga bulaba kabaka Mutebi. Ebiseera bye bamala nga tebannaba kutikkirwa ku bwakabaka bakola nnyo okusobola okufuuka bakabaka. Okitegedde era bakabaka b'edda okulya entebe baamalanga kulwana ntalo n'abo babanga bazituddemu. Eyawangulanga ye yalyanga obwakabaka. Teri bulangira buva mu bbanga, kolanga omuddu olye ng'omugagga oba olye ng'omwami mu dda. Okitegedde teri bulangira buva mu bbanga, teri kulira kaliba kava mu bbanga. Buli kya bulungi kya nsi eno omala kukibonaabonera. Ne bw'obeera ozaalibwa mu lulyo lulangira, obulangira osobola okubunyumya ku mwenge. Ng'oli ku mwenge gwe mutamivu waddanga gweyasa enku ku kyalo gw'osomba amazzi ku nnyimbe ne ku mbaga. Okitegedde naye ng'ekigambo bulangira waffe nno tuli balangira naye ng'otamidde onywedde. Okitegedde kale nno obulangira tebanyumyako bunyumye, tebabwesomaako. Leka kugamba nga nti nze nva mu lunyiriri lwa Ssekabaka gundi. Ebyo biboozi bya ku mwenge. Era ky'ovola abalangira ensangi zino beerumaaluma nnyo mu nsi Buganda. Abalangira bakkaayana nnyo. Embeera baagizza mu nkaayana, balowooza enkaayana zisobola obbafuula ekyo, wabula balina bye balina okukola. Abalangira abatudde mu Buganda bonna empewo zibabanja. Abalangira abatudde mu Buganda balina ebintu bye basudde omuguluka. Abalangira abatudde mu Buganda kati beerumaaluma bayombagana bakyankala n'enkya n'eggulo. Emboozi entalo baazizza mu mboozi, entalo baazizza mu nkaayana. Waliwo ebituntundu bye balina okuzuukusa, waliwo bye balina okukola okudda ku maapu. Okitegedde kati bweswaza tuva mu Ssekabaka gundi, tuva mu Ssekabaka gundi, tuva mu Kabaka gundi, tuva mu lulyo bwe ruti, mu lunyiriri bwe ruti. Mu Buganda ffe twakolanga bwe tuti. Kati ebintu tebitambula bulungi, ebintu ebifanaganako bwe bityo. Lubaale si biboozi, obutalabika si biboozi. Ensi eno si biboozi, ensi eno si kukaayana, ensi eno si kwerumaaluma, ensi eno si kwegeziwaza kisusse, ensi eno kutuula ku buliri. Tuula ku buliri weezuule, nva mu lunyiriri bwe ruti, nkola bwenti ne bwenti ne bwenti. Waaliwo ko ennyumba ya Lubaale mu lulyo olwaffe. Weddemu ansa kati eriwa? Tuula ku buliri. Bw'oba wawulirako jjajjawo ng'agamba nti mwalinako jjajja mmwe yasamiranga ng'olayo tebiriiwo, buli ekikufuukidde kyonna osobola okuwalampa abalala paka lw'olifa. Okitegedde teri bintu bya bwerere. Ne bw'okaayanira ebitali bibeera tebirifuuka bibyo. Ne bw'olyegomba gundi kyali nga tojja kifuuka oba tojja kifuuka, wabula ate osobola okukifuuka singa oba mugezi.
okitegedde osobola okukayanira ekibanja kya gundi osobola okukayanira ebyobusika osobola okukayanira ebyobukulembeze osobola okukayanira entebe abalala mwe batudde eriyo n'abantu abakeerinkya ne yeegomba ekifo ky'ataatandika oli mwatudde n'akolera omwentalo n'akigulako entalo okuva ddi naye ng'oli yakibonaabonera yakibangawo yakiteekawo yakifuula kyekiri n'olaba ng'ate waliyo entalo ziringanga ezikayanira ekifo ekyo entalo ezifaanaganako ng'ezeegomba ekifo ekyo entalo ezifaananako ng'ez'okuddira omuntu atudde mu kifo kyo bamuggyemu bamuteeke wansi okumulwanyisa okukola ki so nga buli muntu alina mwasibuka buli muntu alina ebibanja gy'asibuka buli muntu alina abazadde naye abantu batandika entalo ne bazijja ku bigere byabwe ne bazizza ku balala oluusi okubasuula oluusi okukayanira entebe ezo so nga obulangira oba obukulembeze oba obukulu bakolerera bukolerere ebirungi bakolerera bikolerere erinnya bakolerera kukolerere so teriva mu bbanga tovaayo noga nti ndi mulungi kikolerere obulungi abantu babulaba bokka obukulu omuntu gw'olina obukolerera okulira kaliba gw'olina okakolerera tokera nkya kwegwanyiza bya mulala abantu okubalaba bwe batuuse bamala kubibonaabonera bwe bakonyumiza gye bayise gye nvudde okaaba n'amaziga nga waliwo omuntu avudde eri ayagala okutondawo obutonzi embeera nti oyo yandivuddewo oli naaviri n'atondawo obutonzi embeera oyo yandivuddewo ne batandika okukubako akatabo okweyogerezaako okukubaganyako ebirowoozo kale yo tasaana kale biki naye ng'omuntu akulabidde mu biseera bya mu maaso naye nga gy'ovudde talowoozezaayo okitegedde n'olwekyo ebintu ebisinga tuleme byegwanyiza bwegwanyiza ebintu ebisinga kutuula kwebuuza waffe mu lunyiri mwabangamu kasubi waffe mu lunyiri mwabangamu essabo mwabangamu yasamira bw'omala okukimanya zino zonna entalo z'okola ziba tezijja kukuyamba just kwetereza nga ne boolaba abeetereza bwe batudde boolaba batudde mu bifo bwe batudde okitegedde abantu babangawo ebifo abantu ne batandika obikubaganyako ebirowoozo si kitereevu si kituufu byakola tebiriiyo abaffe gwe wakiteekawo gwe wamutuma genda okole ebibyo naawe obitereezenga ebyo oba bino bikyamu ate obiggulirako ekyentalo genda obanga ebibyo abeegomba entebe oba za bwakabaka biki lowooza emabega gye zivudde beegomba obuyinza obw'enjawulo tunula butunuzi mabega gye buvudde abeegomba abakyala abali mu bufumbo tunula butunuzi mabega gy'avudde yakeera enkya ne bamulabira omusajja n'afumbirwa gwe ate baga nti bakulabire tokkiriza ogamba nze nja okwerabira ate bwe mwerabira abasajja ne babalekawo okitegedde noonyereza abakyala banyweredde mu bufumbo babeera babalabira bulabizi basajja ate mwe babaga nti bakulabire tokkiriza oganze neesiimira gweweesiimire n'akulekawo n'ozaala olwebeeya lw'abaana ku buli musajja okitegedde kintu kiri kimu kwegeziwaza ekifo kya gundi bwe kiba ng'olaba kikola bubi kigyeko ebirowoozo genda obanga ekikyo ekifo kya gundi oba olaba nga mufere nga mubbi kigyeko ebirowoozo genda obanga ekikyo ekitereevu so ebintu byonna biva mu kukola nakwewaayo kati ono omukyala aloose ekirooto kino afaanaganako ebintu bwe bityo omukyala ono asobola okukeera enkya n'awalampa mujja we asobola okukeera enkya n'awalampa muganda we ng'alina emmotoka asobola okukeera enkya n'awalampa omuntu w'oku kyalo ng'alaba bawala be abafumbiza asobola okukeera enkya n'awalampa omuntu ow'enjawulo ng'alina ekintu ekirungi ebirooto bwe biti omuntu alina embeera bweti bafuna nnyo entondo nga bakuze batuuka mu myaka ne bafuna entondo nga bo byabalema okukola okitegedde ne batandika okuwalampa abalala balina ebatereezezza be bakubaganya ebirowoozo emmotoka ya gundi nkadde nze sigivuga naye ng'oli ssente ze yakwata ono tasobola nazikunukkiriza gigula osanga omuntu nga ye yafuuka wa ntondo bw'asanga emmotoka enkadde naga nze eyo nze sola nagivuga sola nagituulamu naye ng'ate oli emuvuga n'emutuusa gy'alaga oli nakubaganya ebirizo nti emmotoka tekyagenda ku buko naye nga bw'omugamba nti sonda ssente zigigulira awo mu kiraasi mweri tasobola nga tayinza nazifuna wadde zikunukiza wadde zirowoozaako n'olwekyo ebintu by'ensi tubijje mu birowoozo mu bigambo mu biboozi tubijje we tubirabira okitegedde omuntu akole kyateekeddwa okukola ensi eno bukozi ensi eno luguudo ensi eno kkubo bw'ogigayaaliramu ky'ogayaaliriddemu ne bw'olifa bw'oliba ensi eno bw'ogiyitamu nga biboozi gagambo mpala nange ntalo futwa fitina ekyo ensi kyekuyisa era obutalabika ng'ofudde bwe buli kuyisa
ensi bw'ogiyitamu ng'obonaabonera obutalabika era bukuyisamu obonaabona ensi bw'ogiyitamu ng'oli mwavu mu mwoyo era ng'ofudde era bw'olibeera ensi bw'ogiyitamu ng'ekuyisaamu na muliro era ne bw'olibeera ofudde kubanga essanyu ly'omuntu ery'olubeerera limuli ng'afudde kubanga bwe bulamu obutaggwaawo nga wafuuka muzimu. Ensi y'emyoyo kasita ogigendamu ng'omukululo mu nsi y'abalamu eggezesezo likulemye era obeera toliriringoosa okitegedde wabula omuntu amala kufa nadda nga muzimu n'atandika okuba abalamu abaliwo batereeze ebyo by'ataatereeza asobole okweyagala gy'ali. Emizimu egisinga gitukuba naye nga n'eri gikubwa nga gitudde ku nkato eri bagibanja ebintu by'otaatereeza gisiiba ku kibooko gikeera kibooko giri mu makomera omutali wadde ekitangaala gye bakoma okugikuba n'okutulugunyizibwa emizimu ate ne giryoka gidda mu nsi y'abalamu ne gitandika okukuba abalamu kibooko. Kakati abantu abalamu tebakimanyi lwaki bakubwa, abantu abalamu tebakimanyi lwaki basiiwuufu, abantu abalamu tebakimanyi lwaki balina eggezesezo, lwaki tebafuna kye baagala, nti eriyo bassemugayaavu abaakolanga bo bali eyo baafa. Emizimu gisindikibwa ku nsi enkya n'eggulo mugende mubanja abalamu abaasigala. Kati emizimu ne gidda ku nnyama y'abalamu ne gituula omwo ne gibeera omwo ne gibakuba ne gibabuzaako obwekyusizo ne gitta obwongo bwammwe n'entegeera n'amagezi obwongo ne bufa n'osanga oli nga ye akola kyakuwalampa, akola kyakugula ntalo ku bannaabwe, akola kyakukubaganya birowoozo mu bintu ebitasoboka mu bulamu bwe ng'ensi yagizza mu biboozi. Ensi yagijjako ekitundu ekikozi, ensi yagijjamu ekitundu ekyefumiitiriza, yadda mu biboozi, yadda mu kubaganya birowoozo ku banne, yadda mu butatereera, yadda mu kulwanyisa balala, yadda mu kwegwanyiza bitali bibye, yadda mu kwegwanyiza byasanzewo oli bye yabanga, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. So nga abantu baatondebwa omuntu alina ewaabwe, ewaabwe waliyo ebibanja, omuntu abeera n'abantu be, ate omuntu alina ekitundu ekikozi nga naawe osobola okukola n'oteekawo ebyo. Naye otandika okuwalampa ate bye wasangawo okitegedde oli bye yabangawo nga takwata nako teyeddira muziro gwo takola ki n'omukolangako akatabo okuva January paka December naye ng'ate olina gy'ozaalwa nammwe muyina ebyammwe okitegedde eby'emirirwano biba tebiriba bibyo ebitali bya kikakyo biba tebiriba bya kikakyo okitegedde bintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo omuntu alina waatuukira n'afuna entondo ng'ensi egaanye ensi eremeredde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo omuntu kutuula wansi kwefumiitiriza nkoze ntya okwetereeza, nkoze ntya okubanga ekintu ng'oli kye yabangawo, nkoze ntya okujjuliriza ebyo abantu b'endaba bali obulungi bye bajjuliriza mu kifo ky'okubalwanyisa, nkoze ntya. Ensi eno bukozi. Omugayavu mu nsi muno ekivaamu atandika kufuna busungu, atandika kufuna bukambwe. Oli bw'okola ennyo n'omuyitako oba n'ogulayo akagaali oba n'ogula ekibanja, abadde mukwano gwo ogenda okula nga takyakubuuza bulungi, ogenda okula nga atandika okwesalako ng'omanya afunye akasajja. N'olwekyo abantu b'ensi tubakubiriza ensi eno kukola, ensi eno bukozi. Okubeera obulungi mu nsi ke kabonero akalaga ng'omaze okufa nti ne gy'oliraga olibeera bulungi. Okukola n'otuukiriza amabanja g'ensi kye kikulaga nti gy'oliraga olituulanga mu ntebe, toliddanga mulebulebu wakudda kukuba balamu miggo. Emizimu gy'olaba egikomawo ne gibanja abalamu giba tegyatereeza. Era kyovalaba nga tusomesa ne tugamba nti sirina kye mmanyi ku byaliwo, kubeera okusasira n'okusonyiwa ndi mwana wa jjo, sirina kye mmanyi ku byaliwo. Bwe baba nga baatusookawo baasobya, babasuubiza tebaatuukiriza, tebaakola. Okitegedde, nsaba nze bwe ndi mwana wa jjo sirina kye mmanyi ndi mulya mmere kuba okusasira n'okusonyiwa. Nsabe wabadde obusungu waddewo obukakkamu, wabadde omuliro waddewo obukakkamu, wabadde embooko nsabe embooko ziwumule wansi. Ngenda kukola, ngenda kutuukiriza naye nga byokoleramu misango. Embonaabona gy'obonaabonamu n'okukubwa n'obwavu byonna emizimu gikwambadde. Bo bwe baali nga baali balamu baanywanga bunywimyenge, kukwana, kukola ki, abamu nga balogo. Ekitegedde kibakubye eri, kwe kusanga kati abalamu olwaleero balogo, okusanga kati abalamu olwaleero bw'alaba munne kyakozeewo kimuwulikikira bubi, asalawo kukirwanyisa, kugulawo ntalo, kutatuula, taweera, tasirika nga kyayagala tanaba kukiggusa. Okitegedde ebintu eby'enjawulo bwe bityo. N'olwekyo buli muntu yanditunudde mu ngatto ze, buli muntu yandinuunye ku vvu n'atuula wansi ne yeefumiitiriza. Naga ensi eno omuntu akola atya okufaananya kino gundi? Omuntu akola atya okuyita mu nsi eno bwe tuti? Omuntu akola atya okuyita mu bigezo bwe biti? Oyinza okusanga olwanyisa nga buli lw'omulwanyisa akaaba maziga alowooza gye yava. Okitegedde,
oli gwoyogerako nti mufere nawe genda obiteekewo ekyo ojja kuwulira nga bagamba oli mufere. Okitegedde ensi eno bigezo, alina ssente agiyitamu mu bulumi, n'omwavu ennyo naye agiyitamu mu bulumi. Omwavu aba asekererwa, alina ssente aba nabiyigganyizo. Okitegedde n'olwekyo ensi eno ebintu byakwo tugiyitamu tulwanagana bulwanaganyi nayo, lyegezeseza ekkulu erikola essengejjero ly'omuntu bw'aba agivaamu anaalamulwaki. Ensi eno tekuliiko ssanyu lyako lya lubeerera, ensi eno bukozi. Okitegedde ensi eno bukozi, kyolwana okubeera obulungi nakyo bw'okituukamu biba bigezo. Bukozi, ensi bukozi, ensi kasengejja. Kasengejja omuntu ng'afa. Gy'ovudde ibadde bitya n'olyoka otula mu ntebe y'olubeerera mu bulamu obutaggwaawo. Okitegedde obw'emirembe, naye eriyo abantu abafa era n'asigala ng'akola, kyokka ate eriyo abantu abafa n'awummula nga n'omuzimu teguzze, tegukomyewo. Ate ne wabaawo abantu abafa emizimu ne gidda nga gikaabira ku nnyama y'abalamu, n'olaba gitirika n'oweebuuza kati gino bagikaaba ki? Ng'owulira nabuwulizi busungu. Kitammwe yali musomi, jjajjammwe yali musomi, ne weewuunya nnyo nnyo abaana ne beewuunya nga ssenga bw'akomyewo ku mutwe njagala lubugo, naye nga yali musomi kkungwa, njagala lubugo, mbonaabona, siteredde. Bannange mukole, banne mutuukirize empaka ze zanzisa, n'olaba emizimu nga gikomyewo gyeyogeza. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo, naye nga bakugamba mu bulamu bwe talina kye yakola, mu bulamu bwe yali abiwakanya. Okitegedde okukaaba kw'emizimu, okukola kwammwe kwe kusangulawo amaziga g'emizimu. Gye giri tegiteredde. Emizimu giri mu gavumenti ya mizimu, ate eriyo gavumenti y'emisambwa. Gavumenti y'emisambwa yefuga gavumenti y'emizimu, kuba emizimu baali bantu. Gavumenti y'emisambwa ye yatumanga abantu abo nga bakyali balamu, abantu abo ne bafa nga tebakoze. Kati era bwe bafa nga tebakoze, era emizimu egyo gisigala eri gavumenti y'emisambwa, esigala egibonyaabonya ng'egikuba era nga bwe yagikubanga ku nsi, bwe yagibanjanga ku nsi. Era emizimu egyo egita ne gikomawo ku nviiri z'abalamu, ne gibbulukuka, ne gitandika okubasekulanga kibooko, so nga bye gibasekulira najjo tegyabikola, wabula giri ku pisito. Bantumye, bandagidde, sirina kyakola. Kitaawo n'akuba nga yafa oba nnyoko oba jjajjaawo nga ddala ddala ova mu ntumbwe ze, naye nga naye agamba sirina kyakola mwana wange, sirina kyakola, nange obuswanyu bumpitako eno, mwana wange kola. Naye nga ye teyabikola, era nga bw'omubuuza jjajja ggwe nga tewabikola, nga talina ansa gy'ayinza kukuwa, tali bulungi, eri emigo gimukubwa buli kaseera, amabina gonna gaanubukadda. Okitegedde? Kansubire nti otegedde bulungi, tolina nsi kukyuka, ensi egenda kukyukira mu mukazi gwe bw'onootuuka mu kaseera k'okubonaabona ogamba nti omusajja yambuulirira. Okitegedde? Ekirooto kyo kirangiridde. Okitegedde? Weebase n'olaba ebintu byonna nga bikyuse, emmotoka zitambulira waggulu, amaseffuliya, bibbo, biki, bidomola, biki byonna obiraba waggulu, ne weewuunya nnyo ogenza okulaba mu ngalo zo nga mulimu amayinja, bakubanja kitundu kya butonzi. Maama g'obadde olaba oyo maama Naalongo, omusajja gw'olabye agenda mu ttoyo taata Kabaka Bulamu, omwana gw'obadde olaba oyo Mulongo Kizza ye Lubaale, omwana aliko Lubaale, omwana anoonya. Bakugamba okulemerako kuba omusajja akugambye mukola ki wano, tuveewo wano, kebera ku maapu ng'ekifo si kyekyo, wabula ng'ate ye omwana ayongera kunoonya bikusike, omwana ng'alabika aliko Lubaale w'ekika. Kati ye ggwe oli ne bwakuteekamu atya akagambo, oli ne bwakusikiriza atya, olina okuba nga kyonoonya okinoonya, nga tewali wakusalirawo, nga gwe weesalirawo. Okitegedde? Mulekerawo okubuukira nga gundi waabuukidde, osalangawo ng'otudde ku kitanda kyo, naye kati ngenda kukola kino, kati nsazeewo kino. Okitegedde? Lubaale tomuyingizangamu abantu. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.